Congratulations Phoebe agudde mu bintu bannange okuva lwe yazaala omwana bannange baby amazing ddala kituufu ali amazing omwana wa mukisa ne maama we wa mukisa njogera ekindeke ki bamuwadde ebintu abantu ab'enjawulo okuva lwe yazaala surprise ku surprise ba CEOs ab'enjawulo companies tuula kalira ogenda kubeera ng'obirabirako okuva gye bitandikidde paka gye bisembera. Congratulations Phoebe once again ate nno ye full figure alumbye Jebbi ne mukyala we mbwolwalavu gye babakuba ku TikTok munnange byonna ogenda kubeera ng'obirabiddeko ekikaabya Mina the Queen bamuzeemu buto ali mu maziga meereere byonna ogenda kubeera ng'ate obiraba ebya Ashakama okumugamba nti no Ashakama okwagala okugenda olaba Phoebe ne bamulimbalima nti taliiyo bangi bagambye nti mune bulijjo fake friend kyovula nga bamuganya okujja okulaba omwana bingi ogenda kubeera ng'obyerabirako to the end naye nga wasuze otya yasibye gwe n'omulungi ampuliriza Channel Media Kuli subscribe for more updates like share and comment toerabire okunyiga notification bell obenga notified renteka video empya nyongera okubajjukiza bamikwano tukola airport pick up tukyusa ne ssente tuzuula omwagalwawo tukola surprise ne delivery tusiba ebimuli bya ssente tusiba n'ebiro by'okumikolo tukuguliza n'emitwe deliveringa mikwano mujje tutambule ffenna mujje mumpe emirimu tukole success z'abaana ba candidates bane unowulira otya ng'omwana wantu afunye kimuli ate byebiriko ebya top class nabo bagenda kubatikira P7 S4 S6 bonna mujje bannange tubakolere ebimuli tuba surprising mujje mupagire ku airport pick up baddiya mujje nsaba mujje mpagire ku airport pick up team okitalisti njibawadde mujje mumpagire emikwano emiwendo giri wansi ddala naawe gwe wenna aliyo ng'ogamba nti esente nga nnyingi oba sijasobola jangu tuteese ddiya tetusobola kulemererwa jjukira ku airport teri bus ku airport tewaliiyo bus munange mujje tuteese tutambule ffenna emiwendo giri wansi ddala nammwe mugiraba ne bw'ogenda ewo omulala tewali n'omu agenda kutwalira ku miwendo egyo mbawa discount kubanga nange nali nkubye ku kyeyo nkimanyi nti oluusi birema nkimanyi nti ssente zibula naye tusobole okutambulira mu kitiibwa kutambula bulungi nga totambulira mu baasi mu taxi zikuba vaamu ate tufulumye omulala tuyingizeemu omulala ng'otuukira ddala butereevu ewaka munange mujje tutambule ffenna mujje mumpagire baswiti September mumpagidde mikwano namwe October November December mwena mujje mu bookinge mu budde mbaaniriza nnyo ne ssente tuzikyusa tuddeyo ne weeralikirira nti ate mune ssente zange nakola nti tuddeyo n'okyusa ku airport ne bakubba jangu tukukyusize ssente so katubeere ate nga tweyongerayo ngenda kutandikira ku mukyala Nzora obeere nga olaba okuva we yatandika okufuna ebirabo baani abazinga bamuwa ate tuyoke tugende ku kiddagala tutandise ne ttiimu Infotrust be baasooka okutwalira Phoebe ebirabo ebiyitirivu wano nno oluvannyuma nga Ashakama amaze okukubira Mr. Nzora essimu n'amugamba nti munaye tetuliyo mu ddwaliro twagenze mu kyalo abantu batandikidde nti fake friend oba omulala kyokka mu ddakiika ng'emu bwe bati oba mu ddakiika ntono nnyo aba Infotrust ne bayiikawo n'ebirabo mu ddwaliro Mr. Nzora gy'agambye Ashakama mbu tebaliiyo weerabireko Team Infotrust and some guy itawo hamwe omugabo itawo my PA general manager ebirabo nga bibati Tina the one with the flower fake friend ngende heri David Jari wali wano Baby amazing Kale Let me conference him. olwo nga bavuddeyo Tina naye n'aleetera
Mama Amazing Phoebe ekimuli nga mulimu Pampers, Toxi, ebimuli, balloon, beya n'ebirala bingi nnyo era nga bw'obiraba nga kinene kizibu nga kirabika n'okuzitowa. Munnange mwana muwala ono oba Mama Amazing baafunye ebirabo, baafunye ebimuli, abantu baba surprise, abantu babalaze omukwano ogutenkanika nga bingi nnyo nga bw'okyo nenga congratulations once again. Bw'atyo olwavuddeko ate ne Mami Gadgets naye n'aweereza ye no yabadde akyali muzito nga tannaba kuzaala era no ye yazadde baby boy yabadde akyali muzito nga tannaba kuzaala n'atuma Champion Gudo kubanga Champion Gudo ye brand ambassador wa Mami Gadgets n'amutuma okuleetera Mami Amazing ebimuli. Munnange atamukulise naye okubeera ate nga azaala ngenda kubeera nga nkulagako bwe kyatandise. Munne n'amubuuza nti ani akulagiridde nga that means abantu bonna abatuuka babeera baba expectinga naye bano bazze tebabuuzizza tebakubye essimu balabidde awo nga babatuuseeko. Weerabireko ate tubeere nga tweyongereyo mu paati eddako. Kasaka muzaala tumulabye. Mwebale kujja kulabako. Mbadde sibasuubira nze. Mami Gadgets atulabye. Kati ani abalagiridde? Mujja buzise komande mwahite mukubye na Olwavuddeko ewa Mama Gadgets na companies endala zabadde nga akubira obulango nazo ne zitandika okubeera nga tezimuweereza ebirabo. Eyo company nayo nonga emuleetedde ebintu era ng'olaba atandise obisaba okulula. Mulimu sandals, mulimu biki nga babiwandiiseko n'amannya ga Baby Amazing, mulimu that bottle, mulimu kaboto k'omwana n'ebirala bingi sisobola kubimalayo. Good enough mubiraba mu video nenga bamulaze omukwano ng'ebirabo birabika bulungi, bamulaze essanyu, bamulaze omukwano kwegamba Baby Amazing n'eddinya lye bamuwadde lyamufiitinze naye nga olwavuddeyo ate ne kampani endala eyamusayininga ng'ali lubuto nayo neeyingirawo kwegamba n'agwira ddala mu bintu ate nga paka nakati nayo neyingirawo era nengenda kubeera nga nyongera okulaga biki bye bamuleetedde ebyokulongoosa ebyokuza obugoye bw'omwana n'ebirala bingi nnyo nenda kubeera ate nga mbikulaga. Bannange okuzaala libeera ssanyu jereere. Baby, yes, please. Congratulations. Thank you so much. Yes, this is a gift from Be Safe. Yeah. We have brought you a package for the whole 6 months. Oh, a package. Oh, yes, all these. Oh my God. We have here Safe Zone, Yeah. hand wash, Yeah. we have the dishwash, and then this bleach for washing clothes white. Yeah. Then we have full jerry cans. This is colorless detergent, Yeah. liquid soap. This is hand sanitizer. This one here is liquid soap green, liquid soap lemon, and even the small ones here. So we wish you all the best. Thank you so much. Be safe. Thank you so much. I'm glad that where I am, the hospital I am in, it is also using Be Safe products. It means our products are so strong and our products, like, they are very good. Atezesigika. Yo planned nakawere waffe with a planned kid nga gwatono nava mu ddwaliro nga ebirabo bikyajjira ddala wano nga zeeko ku office okulamusaako ku bakozi banne aba Infotrust bamwaniriza mu ssanyu n'omwana ne bamulaga omukwano ng'ebirabo bikyajjira ddala. Bannange buli muntu asaana okwagala kuba kwegombesa okubeera ate nga ozaala olwa laavu gy'olaba balaga banno naye nga Mama, mpelekele. Wawaeva. Anaenda chimala.
muleke yebake. No, she has to drink milk. You said it after 2 hours. Every 2 hours omuteekako obutezi ku bbeere. Naye amane omuteekako ebbeere nga tannayasa mwasi. Toyita omugamba. Zino zonna sente azigye Infotrust. Naye sente z'aba Infotrust tezinnawera. Wano ndabawo zibulako emitwalo 4. Zibulako emitwalo 4 wano. Muleete sente. Kati ndowooza ambulance basobola mulagira ka oil. Ka oil k'enviiri amaka akozesa. Otamuleeta tujja muyingirako. Ono omwana mwadde erinnya lya Zaabu. Zaabu Nzora. Amazing. Kimala. Oba tumuteekeko ne Kimala. Nekimala. Omwana waffe byaba very beautiful baby. Banaana tebamanyi ng'ogenda kusanyuka gwe you don't know. Ndowooza lwaki nakugamba ku musajja omweru. Olaba nze bye nali nkubulira naye Fibi we bali kumpuliriza. We bali kumpuliriza mwana wange. Abakazi obabuulira ne batawulira. Naye mwana gwe oli muwuliriza. Leka tubeere babiri wano ku app. Siddamu kubuulirira balala. Kati nja basindika ng'eyo. Naye ono mwana ne bamulabako bamanyi bwafaanana. Jajjawe yataddewo okwakolera. Eddagala ly'ekiiso. Nja bafuuyira humidifier. Nalije Mukama collections. Nja bafuuyira humidifier mwaga amaaso ge Mukama. Mwana brand ambassador. Accessories. Bino simanyi baga. Mbusmaya bichi 5 days for accessories. Mbusmaya galala batabu. Yafunye do ambassador. Abashira nabo bamwade do ambassador. Komoni party 2 obudde bunkutte nina okugenda okunona aba clients bange ku airport mwebale kumpagira mwenna abampa emirimu mwebale kunsupportinga nsaba Katonda abaddizeewo nyongera okujjukiza bane muje mpagire ku airport pick up tukola n'ebimuli tukyusa ne ssente muje mumpagire baddiya nsaba muje mumpagire nsaba obuwagizi bwemwe mumpe family zammwe nzitambuze mbalambuze airport n'ekirala tupostinga nga bamaze tuwa permission bino ebintu tetumala gapostinga oli watagala kamera tetumukwata ayagala videos gwe tukwata era ayagala omupostinga yagamba nti mpostinga Ochene Media ko channel subscribe for more updates.